Tuli mulala in charge. We will use exactly 3 minutes. You are welcome to church. Can we have our seats? Give them a good welcome. Give them a good welcome. Pastor, zaidi Muislamu, sisi yawa Muislamu ndoza mulala assalamu alaykum wabawali. Pastor ndoza wewabo ky'omuliro gw'okuwuliriza ennyimba ezitali mu ddiini yaffe z'okugenda okunjo cyane kumpitirivu. Njagala n'ennyimba zo. Era sigenda kwenyazaamaanya nsaba ompa omukisa akantu akalungi okutuuka wano wendi tatashimba. If you don't know English, it's okay. We're coming back in about 10 minutes. Relax, enjoy. If your friend can interpret for you, it's okay. You guys are welcome. You guys are welcome. Everybody are welcome. Please, we're going to welcome our visitors for about 10 minutes and then we'll switch back to English. So please feel at home and let your friend interpret for you in case. All right. Era pastor agasinaba kwogera ku bannange banakati. Nze dakika zotuwadde sabo mpeke. Ate nembeebaza okulaba nti nze afaanana obulungi mu mboofu tekumu obwesigwa byogere ku bwawe. Pastor nsaba eddakiika eyo kugamba ebigambo bino ebyannyamba okutuuka wano nga tubiwulirako ggwe nalina amaziga mangi nnyo. Naye olwokuba nzize kulira ennyimba zo simanyi oba akayimba kako okamanyi naye ate nze nkamanyi. Mbudde wala pasito kujja mu maaso go luwadde lugendo ddala kutuuka wano wetuuse zaani nandibadde nga ndiri mufu Mukama asaana asinziwe gy'atujje nga wagala. Ekituleese wano okusinga ye munnaffe ono tetwamanya oba ddoko oba kwengera kwayenjeera ng'alina be yanyirizaayo eriisa erimu baalikomolako Katonda kyeyaliteekako era siri mwesigwa nti oba kuba bulungi sayidizeeyo yajja otugamba naye ng'ekituleese kwebaza kuba twekakasa nti oli musajja wa Katonda agatta eggwanga lyonna nga twebaza amaanyi Katonda ge yakozesa ku pasita waffe tumanya atugezeeko. Tumuyita pasita lwa nsonga nti yatukumaakuma mu ffe nasinziyo wa pasita bwemujamu bwajjo tubuuka tusigale nga tumuyita pasita oba tulimujjeko. Era nsaba ayogere lubaale w'omulamu tasabirirwa bwe twawerekedde yebaza obutonzi. Amiina. Salaamu alaykum. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Nebaza Mukama kubanga ndi wano mbaagala nnyo. Mubale kunsabira ndi mulamu bulungi. Obujulizi bwange nabuwa mu lufiiro ly'oku Friday. Temwaliyo ekiwato. But you can give us the shortest version. The shortest version. Nali kugamba nsoma nzije mbulire kubuulizibwa. Nawona eriiso. Abasawo yabalema nga mu malwaliro gonna ne ligaana Mukama n'aponya eriiso. Ekyaliwo tetumanyi lyazimba livamu amaziga lifulumayo ebweru ffenna ne tulitya ebyatulema ne tudda ku maviiri. Nebaza Mukama simanyi ngeri yakumwebazaamu kyokka nali nasaba omusomba nga saafisi yaleero nze ngenda okubuulira naye aleka anyongeddeyo sande ejja. Mengo, Mulago, Bombo, gonna malwaliro gegasinga ndowooza okujjanjaba amaaso naye nga bagamba eriiso lirimu okuzimba sipidi nga nalyo libattiisa naye nga bebankebera alala eriiso liraba bulungi nebaligaziyawo bati I wish social media people were quick enough they could find that photo if they were quick enough. If they can't, it's okay.
kati nga nabo beebuuza oba batutwala emmengo ne tulinda n'omusawo asinga batwamulindira essaawa nga 2 atubuulire ekiri ku liiso nalikebera buli kimu naliraba nga ennafu zirikwata namu bulungi buli ekiri ku liiso kiramu naye nga liri mu kuzimba nga liruma nga liri mu kuzimba ate nga livaayo kati nga leeta alina kyatugamba ngaatugamba lwaki ambuza olina kyewabadde nga mugamba sina kyenabadde naye takkiriza gamba speed eriiso kwe lizimbira eyinza okuba mu busawo etwala emyezi ng'ena nate ngaeryange liri mu kuzimba mu busawo abakuli nebigaana olunamusumba ntugenda nze tata wange musumba ne maama ntugenda ne bano bonna bemulabaabo netuteeka amavivi nakakuba buli kimu kyali kiyaana abalina bakondooza mweraabwe lyali lifaanana abamu tebakkiriza nti lifaanana bweliti kati mukama w'amaanyi Kasoro fenna tukubireko Katonda mu ngalo amaviivi tugakola ki agalimba ekisooka bifaanyiwo kamyofa nayagala okubanja wawula engeza okuba essimu saakufuna kwasa naye nja kukubanja obanja oyo kubanja bwe mpangisa abantu waliwo omupangisa mubanja yegamba seve bugali nagenda kuzimba mubanja basi onakubaibalisala kulakatonda bisana nindi nalatenage kimanja naye pasita njala okwogeraku twakumubeera wano nga twajja okusabira ku show yaffe twakumubeera wano kulaga international yatambula bulungi nnyo twapromisinga okukomawa tetwasobola twajja mu kwebuzaabuza nakomyawo natuusa lwasoma twayita mu bintu bingi nnyo omusajja ono yabala eriiso netugenda mu ddwaliro ekino kigenda kati twasabanga netusaba paka mukama yamananga era bweyawona bwati azaotunagwagala atwagala kukyaki tuvula bena twabikola tugoze mukama yewana omwana omwagalayo bandosholi naye mwebazaba atubera kwajo okusaba bano bebana olwamana kanjako TikTok tuba nansoni mukama waffe yeebazibwa nze ndi musiraamu abasiraamu musalamu alaikum pasita simanyi okuba nti nyimiridde wano wallahi gano mateeso naye nze ekuva negibulaga mbadde nyansaba mukama nsasire ntuukeko wano tulabeko kuba mbadde nga mpulidde ku buyimba olwakojja wange naawe binini pasita bwenyimiridde naye wamisaawa ya leero oluyimba olugamba nti tewali nnaku yalubeerera wavaani teriyo gye tuvudde wala banaye pasita mukama yeebazibwe nti yawonye banaye tetuggwamu ssuubi obudde bwe bukeddeko kusanyusa balaba abalala banjula nzirukirira mulanga watugamba twagalane kintalinga singa oba odize nga asize naye nga abaana we bali wano bangi otugenda obadde twambule wali so mbadde gasi yagala kutegeeza nti ndi wano wagenda
guess these are all nakajaketi comedians. kalimba Don't be asula like agenda us. okuyitawo oba balasi naye ng'abayimbi bwe bali bali kontenti nemulungi nnyo 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 era singa osobola kuba okuva wano okutuuka wali bwe tulaga kumpi so kati ne bw'otuukira wano naye oba onaatera otuuka osooka n'okubira kubuujo batumaliriza wano. Parents, my name is God Ark. I'm the usher of Pastor's Church. The other one, she's called Angie 256. The one, I'm not going to Shabira, Shamat, Manaka, Avanga Sulaiman, the costume of Young People, so it's okay. Wisdom, God, Pastor Ark, Joseph, and that family. You're welcome to share. I think this was a serious thing that attacked this young man, and I think the way he's been thanking God that they didn't. So I will request the church to stand up and we clap to God for his life, if that's okay. Let's shake hands. May God bless you. May God keep you. The family and all the TikTokers and all the young men and women that are changing this nation with making life, people laugh through stress and the talent God has given you. In Jesus' name. Amen. You have your seats. Banane ninawa noha, noya wachitangi.